Akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM kakomekereza okukwata empapula z'abannakibiina abaagala okuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika n'omumyuka wa sipiika mu paalamenti ejja ey'e11 era nga gibigweredde nga ababaka 8 be beewandiisizza. Abaagala ekya sipiika bali babiri okuli Jacob Lakolyolanya ne Rebecca Alitwala Kadaaga so nga abaagala obumyuka bwa sipiika bali 6. Abaagala obumyuka bwa sipiika kuliko omubaka wa Gomba West Robin Agulemerwako Ojo wamu n'owa Ruhinda North Thomas Tayebwa, omubaka wa mukyalo wa disitulikiti y'e Bukedde Yanita Among, omubaka wa Rwemiyaga Theodore Sekikubo, omubaka wa West Budama South Jacob Maxon Obothi n'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kakomiro Robin Nabanja Musafiri. Olunaku lw'enkya olukiiko olwa Seeke olukulu mu kibiina ky'NRM lugenda kutuula lusunsula amannya gano era abanaayitamu be bagenda okwebwa kaadi y'ekibiina kino bavuganye mu kulonda okugenda okubaawo ku bbalaza Sabbiiti ejja nga 24 mu kisawo kya Mefuge Kololo. Olwaleero waliwo ekibinja ky'abaka ba paalamenti n'abakungu mu gavumenti abasabidde omubaka wa Omoro County Jacob Olanya okumuwonga eri Katonda amusobozesa okuwangula ekifo ky'obwa sipiika ku mukolo ogubadde ku Sheraton Hotel mu Kampala. Bano kuliko abadde minisita owa gavumenti ya kuno Bright Kanyantore Lwamirama, Peter Ogwang, Betty Amongi wamu n'omubaka Robin Nabanja. Abalala kuliko yabadde nampala wa NRM mu Parliament Ruth Nankabirwa Sentamu, n'ababaka okuli Jim Katugu ku Muhwezi, Alex Ruhundo omubaka wa Fort Portal City, omubaka wa Koboko Charles Ayume, Felix Okoti yabadde owa Dokolo South ne Joy Wako akiikirira abakadde. Abalala kuliko omubaka Tumwesigye Josephat owa Bugangayizi South, Simon Nadeba owa Bulamogi, omubaka Muhammad Kato wa Katerere County, Patience Nkunda omubaka omukyalo wa Kanungu wamu ne Wilson Kajwenje akiikirira Nyabushozi. Reverend Christine Shimanya chaplain wa Parliament yakulembeddemu okusaba kuno n'awanjagira Katonda atuuse Olanya ku buwanguzi ku mulundi guno. That this country will not be a singing nation of corruption. It will be total change, and that change must start from Parliament. Yes. Father, Lord, we are not going to look at a Parliament that doesn't honor God anymore. We continue praying, and if people are corrupt, we continue praying and we destroy projects in this nation. We continue praying and we are idol worshippers. We are sorcerers. We continue praying, and Father, Lord, you are speaking to us that this country is an altar nation. Mukusaba kuneera omubaka wa Pechelaru Father Charles Onen awonze Olanya eri omutonzi n'agamba nti ekiseera kye kituusa aweerezenga sipiika mu paalamenti ye-11. Omubaka Betty Amongi nga yakiikirira Oyam County anenyeza nnyo paalamenti n'obukulembeze bwayo bwa paalamenti ewedde ng'agamba nti bubadde busiga nnyo okutiisatiisa n'okutya mu bantu n'obutagumiikirizigana mu paalamenti n'ekireetawo n'okutya mu babaka ba paalamenti. Bright Kanyantore Lwamirama ng'ono omubaka akiikirira Isinjiro North mu paalamenti agambye nti yessaawa batandika okukoowoola n'okukuyega ababaka bannaabwe mu paalamenti balonde ku lw'enkyukakyuka Sabbiiti ejja. Abadde nampala wa gavumenti mu paalamenti Ruth Nankabirwa Sentamu agambye nti NRM weetuuse yeetaaga okulonda sipiika wa paalamenti ng'assa ekitiibwa mu biteeso by'ekibiina. That parliament will change. It will stop being a parliament of tension, pretense. You have to laugh, because if you don't laugh, yours are bad. You have to clap, you have to kneel, you have to do what? The tension is too much. You do things not because you are enjoying, but because they will lump me, they will put me on the other side. I will miss out on this trip. I will do this. Excuse me, that must stop. I am praying that Jacob Olanya takes the chair so that other people who would like to become speakers will learn a lesson. Jacob Lakolyolanya oluvannyuma atuuse yeeyongeddeyo okutuuka ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM mu Kampala n'ajjayo empapula ezisaba okuvuganya
ku kifo ky'omukubiriza paalamenti y'eggwanga. Lokoli Jacob Oulanyah ategeezezza nti ekiteeso kye era ebirowoozo bye byonna biri ku nsonga ey'okuzzawo ekitiibwa kya paalamenti n'okutereeza ekifaananyi kyayo mu mitima gy'abantu. Oulanyah ategeezezza nti alindiridde ekinaasalibwawo olukiiko olukulembeze olw'ekibiina kino oluyitibwa Seeke nga era mukakafu nti agenda kutuuka ku buwanguzi mu binaasalibwawo olunaku lw'enkya. We leave the processes to the Central Executive Committee, which will sit tomorrow. I trust in them. I respect them. I know that they do the best for the NRM and they do the best for this country. I have absolutely no doubt that whatever decision they'll come with tomorrow will be a fair decision. And I accord them that respect. I do not say I will do this or do this when they do this. No. The Central Executive Committee, which I'm a member of, will take that decision. They have taken decisions before. And we have respected those decisions. They will take a decision tomorrow. We should all respect whatever decisions they come. So members of the Central Executive Committee will take those decisions. I'm sure their decisions will be based on what we have experienced as a country. They'll look at what has happened with the Parliament over the years. Ku kitebe ky'NRM mu Kampala, Jacob Oulanyah awerekeddwa ababaka ba paalamenti abawerako okuli Henry Nkwasibwe Zinkulatire omubaka akiikirira Ruhama, Benjamin Kamukama omubaka akiikirira Ruhama East, Rutayigwa Elisa omubaka akiikirira munisipaali y'e Rukungiri ne Ben Batu Koriam akiikirira Dodorth West mu paalamenti. Abaka abalala bamwerekeddeko kuliko Asimwe Florence Akiki omubaka ow'Amasindi District, Julius Achaye owa Ngora County, Orone Deriki owa Palisa wamu ne Moses Ogwalo omubaka wa Dokolo, Bashir Lubega Sempa wa munisipaali y'e Mubende, Paul Omala owa Otuke Constituency, Opio Samuel Achuti owa Kole North, David Kabando w'e Kasambya n'abalala bangi. Ebyo nga bikyali bityo, omu ku bakulemberamu okunoonyeza Rebecca Litwala Kadaga obuwagizi obunnamukomyawo ku sipiika wa paalamenti ku bwa sipiika wa paalamenti mu paalamenti y'e11. Robert Migadde Ndugwanga ye mubaka akiikirira Buvuma mu paalamenti agambye nti abagamba nti abaludde mu bifo bavemba birekera abalala be bandisoose okukola ekyo kyennyini bawe n'abalala ekyokulabirako. Bwe tuba tunuulidde paalamenti eno tugambe gye tumazeeko emirundi obunkenge gye bubaddewo buli omu amanyi kwe buvudde. Kakati bw'obeera nga oyagala ate paalamenti si zonna world over wabeerawo essaawa y'obunkenke osanga sipiika ng'akugamba nti njagala paalamenti etali mu bunkenke. Emirimu gya paalamenti bw'oba ogitunuulidde mikulu tukukola mateeka bwe lwobeera okola etteeka obwo bunkenke naye na bano bonna njagala otunuulire abantu abo ababadde really some of these people have been there since lwaleero if it was stagnation abantu bano all of them actually badde bakola ki speaker ne deputy speaker bonna bandi badde bakola ki bagenda if the issues. Amasomero g'obwannannyini 10 okuli aga primary ne nursery goolekedde okusengulwa okuva ku ttaka lya poliisi kwe gali poliisi ekozesa ettaka lyayo. Okusinziira ku kiragiro ekifulumiziddwa Ssaabaduumizi wa poliisi John Martin Zokooti Ochola, amasomero ago gaweereddwa nsalessale wanga 24 omwezi ogw'omusanvu okwamuka ettaka lya poliisi ganoonye ebibanja awalala. Ekiragiro kino kyakukosa abayizi abasukka mu 50 ababadde basomera mu masomero ago. Amasomero agalagiddwa okusenguka kuliko Kito Pioneer Primary School Ntinda, essomero lya Testimonies Nursery School Ekireka, St. Ponsiano Ngondwe Nursery School Makindye, Elgon Infant School Ekireka, n'Ensambya Police Barracks Nursery Primary School erisangibwa Ensambya. Amasomero amalala agalagiddwa okwamuka ettaka lya poliisi kuliko Usama Primary School Ensambya, Hambo Nursery School Ntinda, Mother Care Preparatory Primary School Kasese, Hoima Police Nursery and Primary School erisangibwa mu district ya Hoima, ne Isunga Police Nursery and Primary School Kagadi. Akulira ekitongole ky'ebyenjigiriza mu poliisi ya Uganda, Evans Bwesige, ategeezezza nti amasomero ago baagawadde obudde obumala geeteeketeeke gabasegulire.
time has come, because it's a presidential directive, that police, just like the sister forces, the army, the prisons, have their own school. So police should do the same. And this should range from primary, secondary, and higher institutions like vocational and university, like how the army is doing it. But we have the issue of land. So to have space to establish the secondary and the vocational to implement the presidential directive, we need land. And that land already we have seen that is occupied by private schools. Poliisi ya Uganda egamba nti ettaka eryo eyagala kuliteekako amasomero gaayo n'amatendekero wabula tewali kiyinza kukolebwa ku ttaka eryo ng'amasomero ago gakyali ewaŋŋamyako. Omukozesa asobola okugoba omukozi we agaanye okudda ku mulimu olw'okutya okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa omukozi yenna anaagaana okudda ku mulimu gwe omutongole nga ekiseera kya karantiini oba ekya lockdown kiweddeko nga talina nsonga yonna ya muggundu ng'obulwadde neera neyeekwasa obusongasonga gamba okutya okukwatibwa obulwadde eyo mu kifo gy'alina okukolera emirimu gye emituufu aba amenya tteeka era mukama we addembe okumuwa okulabulwa okusooka singa omukozi oyo agaanira ddala okukuma ku mulimu nannyini mulimu ogwo oba mukama we waddembe okumuwummuza nga tamuwadde musaala wadde ensako yonna. Ekirwadde lumala bantu ekya COVID-19 kyongedde okweraliikiriza bannayuganda. Minisitule y'ebyobulamu bwerangiriddeyo abantu abalala 147 beezuddemu ekirwadde kino. Kaakano abantu 4,337 bakazuulwamu olumbulege mu Uganda nga amalwaliro kaakano mu malwaliro esigaddeyo abalwadde 140 ate nga bakafa baweze 305. Bano 147 mu Kampala mukabazuddemu abalwadde 89 ewakiso bazuddeyo 21 Nabiratu ku 11 Masaka bazuddeyo abalwadde 4 Arua Gulu ne Lamu 3 Kalungu Moroto ne Katako 2 ate ng'Esoroti Sironko Yumbe Kazo district ye Napa Kantunga Monembale bazuddeyo mulwadde omu. Abadde minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agambye nti embeera eyongedde okusajjuka mu Uganda olw'omuwendo gw'abantu abazuulwamu ekirwadde kino ensangi zino nga mu ssabbiiti emu abalwadde 794 be bazuuliddwa. Right now, the situation is not good. The number of cases are increasing daily. Our isolation facilities, especially the intensive care unit at Mulago, is already full. So my appeal to you is to take COVID-19 very seriously and to take this resurgency as more dangerous than the first. If people are not careful, we may end up losing many more people than we did before, because apparently Ugandans seem to have forgotten that we have COVID-19 and people are back to their normal life. People don't want to wear masks and COVID-19 is affecting everyone, even the children. Bino ebijjidde ng'olwaliro Uganda etandise okukuba empisa ey'okubiri eri abantu abasooka okugema ekirwadde kino nga okusinziira ku minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng okugema okwokubiri kwa kutambulira wamu n'okugema okwasookera ddala eri abantu abadde batagemwangako n'akatono. Minisita w'ebyamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba atendereza rediyo y'Obwakabaka Chabasa Fama olw'okuwa omukisa abakozi baayo okweyongerayo okusoma n'ekyongera ku nkulaakulana y'eggwanga. Minisita Nabakooba asinzidde ku mukolo ogwategekeddwa Alex Nsubuga Katabalwa munnamawulire wa Chabasa gwategese mu maka g'ekyebando Uganda okwebaza Katonda olw'okukoonola digiri ey'okubiri masters mu byamawulire n'ategeeza nti abaddukanya rediyo Chabasa bafuddeyo nnyo mu kutumbula abakozi baabwe mu bukugu obw'enjawulo n'okuwagira abantu abali mu bwetaavu. Njakwebaza CBS mwebale kulera Nsubuga mukyala Esther ne banno bonna abantu ba CBS mulina engeri nze gye mundeeze sisobola kubejjako mu mbeera yonna CBS kwegamba olaba nti abantu abakuwa platform ng'ate baagala okuwanirira okwebaza tutegese okusaba tutegese eki kitegeeza nti muntu akulembeza Katonda mu buli kyakola n'olwekyo webale okubeera omwami ayagala Katonda. Nja kwebaza abantu b'ekitundu kino mwebale kulera Nsubuga. Akiikiridde CBS ku mukolo guno Dr. Sam Kazibwe.
mu bubaka bw'atisa akulira ekitongole ky'amawulire ekya 89/2 Esther Wamala akalaatidde Nsubuga okwongera okukozesa obukugu mu buweereza bwe n'okutumbula ekitongole ekyaliko ekya 88/8 ne pulogulaamu zaaweereza ku mukutu guno naddala Sekanyolya endala. Investigative journalism era obenga omuteeka mu byokola. Tubeebaza mwenna abawuliza pulogulaamu ya Sekanyolya ku Saturday ku 89.2 byebimu ku bibala bya Nsubuga ebya diguri ey'okubiri. Tubeebaza olw'okwagala CBS, tubasaba mwongere okutuwuliriza era nga Ssaabasajja bw'atukuutira tubasaba tweyunge nnyo ku bibiina bya PEWOSA kuba biyamba abantu okulaakulana. Omujaguza Alex Nsubuga agambye nti essira yasinze kuliteeka ku ngeri ku nkozesa y'emikutu emigatta abantu n'engeri gye gikozeseddwamu mu mawulire ensangi zino, n'asaba gavumenti okwongera okukwasizaako abakozesa emikutu emigatta abantu okuggyawo emiziziko n'emisolo egisukkiridde ku mitimbagano. Era okunoonyereza kuno kwalaga amawulire g'ennaku zino tegakyasobola kubeerawo watali mikutu gya internet, era nga emikutu gino gya mugaso nnyo eri abamawulire mu ngeri ki giyambako abamawulire okumanya ebigenda mu maaso, kubanga kati buli muntu kyalabye kyateeka ku social media owamawulire nakipiikingako n'akyongerayo. Era okunoonyereza kwazudde nti abantu bangi beetanidde nnyo enkozesa y'emikutu gino nga WhatsApp, wabula abamu bagikozesa bukyamu, bagikozesa bubi, bateeka amawulire ag'obulimba, balumba eddembe ly'abalala. Ekintu ekyo nno kya bulabe ku nkozesa y'emikutu gino. Alex Nsubuga y'omu ku bayizi 1,255 abatiikiddwa ku matiikira ga ssettendekero wa Makerere ag'omulundi ogw'ensavu agakomekerezeddwa olwaliro nga gamaze ennaku 5. Minisita w'enkulaakulana y'abantu, ebyobulamu, ebyenjigiriza, abakyala n'ekikula ky'abantu wamu n'ensonga za ofisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma agambye nti wadde ng'omuggalo gwakosa nnyo ebyenfuna, musanyufu nti abazadde bafuddeyo okuzza abaana ku masomero. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma akubiriza abazadde okugoberera ennambika ya minisitule y'ebyenjigiriza mu gavumenti eya wakati okuzza abaana bonna mu masomero, n'agamba nti Obwakabaka tebuyinza kudda ku ntikko ng'abazadde beesubiddeyo gwa naggamba mu kusomesa abaana. Mu bubaka bwe obumusomeddwa omumyuka wa Ppookino Muwali Mukatabudala mu kuggalawo omusomo gw'abazadde abaavudde mu magombolola 29 agakola essaza ly'e Buddu ku mulamwa ogugamba nti tunyweze ebyenjigiriza Buganda etinte wakati mu mayengo ga COVID-19 nga gubumbujjidde mu lukiiko holo ku ssaza. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma asabye abazadde okuuma obulungi abaana bonna abatannaddayo ku masomero okulaba nti babatangira ekirwadde kya COVID-19, n'akubiriza n'abazadde okugenda beegemese COVID-19. Omusomo gw'abazadde guno gwategekeddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti abazadde mpagiruwaga mu kusomesa n'okukuumira abaana mu masomero. Sirina kubuusabuusa kwonna nti obukugu abazadde bwe bafunye okuva ku bisomeseddwa nti bujja kubayamba nnyo mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe. Omu ku basomesa abasomesezza mu musomo guno, Sister Sylvia Nambiru ng'avudde mu kitongole ky'ebyenjigiriza e Mengo, ono asomesezza ku nkuza y'abaana n'ebyenjigiriza, agambye nti enkuza ennungi n'empisa omuzadde z'ateeka mu mwana bye bimuyamba okusoma, n'agamba nti omwana atakuziddwa bulungi tayinza na kusoma. Omusomo guno ogujjumbiddwa ennyo abazadde naddala b'amaama gwategekeddwa minisitule y'ebyenjigiriza e Mengo ng'eri wamu ne Ppookino wamu n'ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ssaza Buddu, era ng'omukungu atwala ebyenjigiriza mu ssaza lino Ntulayiga Stephen agambye nti omusomo guno gwagendereddwamu okuzzaamu abazadde amaanyi n'okwongera okuboolekeza obuvunaanyizibwa bwabwe mu kuweerera abaana bave mu kwekubagiza, n'asaba abagwetabyemu baddeyo babunyise enjiri eri bannaabwe abatazze. Ttiimu ya Express FC mukwano gw'abangi eyongedde okuwa abawagizi ba Yesuuba ery'okuwangula ekikopo kya liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League sizoni ya 2022 bw'ekubye ekitala FC n'eyongera okwenywereza ku ntikko ya liigi. Express ekubye ekitala goolo 4 ku bwereere mu kisaawe ewankulukuku nga ziteebeddwa abazanyi Eric Kambale ateebyeko goolo 2 ne Arthur Kigundu wamu ne Frank Kalanda.
Obuwanguzi bwa Express FC bukakasizza kilabu ya Kitala FC nti esaliddwako mu butongole neddayo wansi mu kibinja ekya FUFA Big League season ejja. Mu kiseera nga ebula emipiira eno okugalawo liigi eno, Kitala FC tekyasobola kukuŋŋaanya obubonero bugisigaza mu liigi y'abenywera era ekoobedde n'obubonero 13 kyokka ne kilabu ya Maida esuulirira kusalibwako. Emipiira emirala egizannyiddwa, Vipers ekubye Bright Stars goal emu ku bwereere eteebeddwa Bobosi bya Ruhanga ate nga Wakiso Giants ekubye Maida goal 2-1 era Wakiso Giants ne yeesoga ekifo ekyomusanvu. Express FC mukwano gw'abangi ekyakulembedde liigi n'obubonero 58, Vipers yakubiri n'obubonero 56, URA yakusatu n'obubonero 54 n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Isirayiri ne Palestine buli omu yeewaanye, buli ludda lugamba nti lwe luwangudde lunnaalwo mu ndagaano kiwamirembe eteekeddwako omukono. Mu kiro ekikeeseza olwaleero ensi efunye ku bwerero mu luwannanda lw'e Gaza. Enjuyi ezirwanagana Isirayiri ne Palestine zikaanyiza zisooke zisiriikirizemu ebyokulwanagana wasooke wabeewo enteeseganya ez'okuzza emirembe wakati w'enjuyi zombi. Isirayiri mu kiwandiiko kyefulumizza egambye nti Palestine bagitisse omusalaba gwegenda okumenyeka nagwo okusinziira ku ndagaano, so nga ne Palestine yeewaanye nti obulipo buli mu ndagaano eyo Isirayiri ejja kufaafaagana nabo. Ku nkya ya leero nga tewannayita yadde essaawa ng'endagaano eno eteekeddwako omukono, emmundu etokose ku mugumu ku mizikiti eminene mu buvanjuba bwa Yerusaalemi nga Isirayiri egamba nti waliwo Abahamas ababadde bakasuukirira poliisi ya Isirayiri amayinja naye kwe kubaanukuza amasasi. Olutalo wakati wa Isirayiri ne Palestine lukulungudde ennaku wazindaba 11, lufiiriddemu abantu abasukka 205, ebizimbe ebiwerako gali kwoleka bingi bikubiddwa bbomu n'ebikompola era ne bisigala kuddimwa.